Mamedika Chika eggulo nasharinze nammwe ekyokubeera nga nkyakozesebwa ndi mukozi nina ekitongole mwenkolera era ndi mukozi nteekeddwa okubeera mu ofiisi ssaawa emu kitundu ssaawa bbiri n'okunnyukanga ku 11 n'okulabirira ebintu ebirala bingi nnyo. Okulabirira abaana si kyangu, okubeera chief executive officer or accounting officer si kyangu. So ngezezzaako okubalaga ebifaananyi byombiriri. Abasinga mubadde mundabira mu bulimi nga temumanyi nti ono omusajja alina ne mu ofiisi. Nina n'ebitongole ebirala bingi byenkolagana nabyo era nabyo byentuukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo n'okukola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka nagyo ne tugikola. Kati bannange olwaleero mbaleese wano we twatema emiti ne mbalaga nga tugiggyamu ne tusimbamu emiti emirala giigino ne tusimbamu ne kasooli. Kati ndowooza gugenda kuwera mwezi okuva prosesi eyo yonna lwe yatandika. Bannange ebintu bino mbadde nga mbibalaga ng'era bibanyumira. Ne mbalaga nti kati kasooli ono yenna ono wa mutabani wange bwe yatunda emiti n'agamba ayagala ku investinga into agriculture. Ente n'ateekawo n'emmere gy'agenda ogiriisanga agenda kuvaamu silage ow'ente, maize silage. Naye kati bannange ebintu ebyo bwe mbibalaga bwe ntyo waliwo akantu era step gye mbadde mbuuka. Stage ey'okugamba nti gwe musajja gwe ebintu ebyo osobola otyo bikola bw'otyo. Nange Mamedika Chika ebiseera ebisinga neetya. Kubanga n'obeera ng'olina omulimu oguli demanding, okubeera principal wa Vienna College ate n'olima n'olunda nga tolima acres 5, 10 oba 100, tolunda nte 2, 3 oba 100 n'eziri mu 100, n'obeera ng'obituukiriza bulungi nga tewaliiwo oludda lwekubidde lubege. Abamanyi essomero lyenkulira mulimanyi nti liri top notch, nti okufunayo ekifo ne bw'oba nnamba 1, nnamba 2, nnamba 3 mu ggwanga lino olina okgenda ku waiting list, nti kikutwalira emyaka 2 ng'osabye ne mu mwaka ogusembayo n'osasula n'okakasa osobole okufunira omwana w'ekifo mu Vienna College. Kuba liddukanyizibwa bulungi, ssomero ddungi, tewaliiwo wonna wenkula wagudde lubege. Eno emirimu gyange my private venture zitambula bulungi, n'eri gye bankozesa naye watambula bulungi. Yeeyo gap ebadde ebulawo okubannyonnyola nti Mamedika Chika okikola otya. Tewaliiwo bigambo 1, 2 oba biyungo 1, 2, 3 bye nnyinza bagamba. Naye era sijja kukiteeka buteesi ffenna tumaliriza tunzikidde eri mutonzi waffe nti okwo kuba kusaasira kwa Allah, kubanga ye bw'aba akugeredde nti tekijja kubeerawo era tekibeerawo. Naye on top of that ng'omaze okumanya nti Allah y'abitukozesa, gwe nga omuntu biki ebintu by'olina okukola. Ekimu ku biyungo bye nnina nze bumalirivu. Bwe nsalawo okukola ekintu nkiwa amaanyi gange n'obudde bwange ne resources zange n'ebirowoozo byange n'essanyu lyange. Wano nabalaga ng'ekibira tukisalawo, naye nnyinza okulambulawo nga nvuga akagaali kange emirundi 4 mu lunaku lumu, ne nnambula ebifo ebirala byonna abantu bakimanyi. Ekyo kibeera dedication ku kintu, weewengayo nnyo mu kukola ekintu. Namba 2, financial resources. Ekintu okigendangamu ekyo ky'osobola. Waliwo omwami omu yaŋŋamba nti Mamedika Chika tayagala nnyo bizimbe kubanga ssente z'ebizimbe nnyingi tazirina. Yali mutuufu. Nze nsobola okukalabula wano zino ziri acres 25 kasooli n'emiti n'engenda nga nzikalabuddewo. Zino ssente ezibeera wano ziri mu kapuloti kamu aka 25 decimals ennaalya. And the difference between omuntu alina ka plot ennaalya aka 25 decimals oba ka apartment
n'omuntu alina acres 25 zasiima mu kasooli n'akozesa agavubuka gali gonna. The difference is in the thinking. Oli naye ali satisfied nga atunula kazimbe kaawo nga akalaba. Ne Muhammad ali satisfied nga atunuulira obwaguuga bw'ettaka lye ng'ali akolagana n'abavubuka bano buli lunaku basikagana omuguwa naye nga bwe baseka. Ekiyunga ekirala omuntu ky'alina okuba nakyo kwe kutyanga okuswala. Nti yali yeepampalika. Nze nzijukira omuntu gwe siryerabira ennyo okusingira ddala yali wa luganda lwange ng'alina obwa manager ne waawe bitatambula bulungi n'aŋŋamba nti gwe ayinja okubuulira si gwe osoose kuno okujja nti olima mmwe bamuva bamataayi musiba mataayi si gwe osoose kuno okulima nkuwadde omwaka ogu ng'oyabise. And truth be said, abantu abasinga bonna be twatandika okulima nabo kati abasigaddewo babalira ku ngalo. Fortunately, eriyo ate abayize ekifaananyi kyange abatandise okulima in a big way. Era kati nze ndi mabega nnyo mu basajja baffe abamu ba luganda lwange abazze abatandise okulima. Baali mu bizimbe, baali mu businesses. Naye bagambye nti mukadde waffe ono, kojja waffe ono, baaba waffe ono, omwami w'e Nabalanga eyo yakikola atya? Naffe katukikole. Era Mungu abateeremu obwangu kubanga ddala okulima n'okulunda is a very noble cause. Okutya okuswala kuno okutambuliza kutya. Kati ogenda ne weewanika bw'oti n'obitandika obbiraga n'otandika obbiraga. Abantu nabo bakubeerako sibaye bakiyita batya? It will end in tears. Mu relationships olubeerera it will end in tears. Katulabe gye binaggweera. Alhamdulillah. Emyaka gigenda kuwera 20. Amerika akiika akasookedde bannamawulire bamu identifyinga ne bamugjayo ne bamuleeta ne bamulaga ng'omusajja an elite farmer, omusajja eyasoma owa waggulu azze mu kulima. Alhamdulillah. Emyaka gigenda kuwera 20 naye tweyongerako bweyongezi kulima. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze abasajja abaasooka okunvumbula okundeeta mu limelight eno baali b'amawulire. Nze sinze nagenda mbanoonya. Waliwo olupapulo lwampandiikako I think 2012 an elite farmer, professional farming, professional teacher farming his warmth in teaching. Era abantu amawulire ago baagasoma nnyo. Ne bambuuza ebibuuzo bingi nnyo nti okikola otya nga balaba enkota z'amatooke z'ennima n'emmwanyi z'ennina. Abwe yasinga okuntumbula ennyo yali Bukedde nayo nejja n'enkyalira ng'enoonya omulimi asinga. Ate awo ne baloka bantwala mu print media, New Vision ne Bukedde. New Vision I think by 2013 yali emaze okupublishinga articles 2. Era netuteeka ne mu mpaka zaayo ku mulimi asinga. By 2013, ffe twali abalimi abasinga mu agroforestry. Abantu abaali basinza mu kulima ebibira. Because by 2013, nalina emiti clocking to 1 million trees. Era ndaba abambuuza nti emiti agirima atya, oyo omusajja emiti myaka 6 ng'ogirima otya. Gino nagisaze gya myaka 4. Guno ekikonge kiikino. Naye ogwazzeewo guuguli gwamaze dda okuddawo guugwo. Wano wakati kasooli waali omulala guuguno. N'omulala guuguli nze enkuba enta 2 zokka. Nga namaze dda okuguteekawo. Nga nguteekako akajimusa. Nabalaga ekyo nakyo kankibayigirize nti bw'oba oyagala emiti egyo gikule bulungi simba mingi, simba mu 8. Abaali babagamba fuuti 12 ku 12 baali byabwe.
ffe kati tugenze twezuulira ebyaffe mu eka teekamu emiti 8 naye gisimbireko giteekeko akagimusa bakayita DAP. Bw'omala okugusimba kati bwe gumala okuweza wiikisi 3 n'ogulaba nga gukutte bulungi guleese akagundi, guteekeko ka DAP kacokolo, DAP katono nnyo kateeke kumpi, ogusimbemu ebintu byo. Bwe guba guwezezza emyezi ng'ebiri enkuba etonnya nnyo, ddira DAP ono omutabulemu ekigimusa ekirala bakiyita NPK. Otabule DAP ne NPK, ogende nga weetoolooza era ku muti gwo bw'oti, ng'ogenda weetoolooza. Omuti gwo gujja kuwaga, gikule mangu ate nga mingi. Bwe gibeeramu emingi, gyepuushinga nnyo genda waggulu. Okugoba luno olukuyege, gula eddagala antikiira, liteeke mu kicupa ekya 2 lita ekya Coca-Cola kubaka akatuli waggulu. Fukako ebbali bw'oti weetoolooze, fukako ebbali bw'oti weetoolooze, ogobe enkuyege. Emiti gyo gyonna gikulenga bw'ogyagala. Emiti gyo oluvannyuma bwe ginaaweza emyaka 2, do the thinning, temamu obutono. Bw'otemamu obutono giri nga gitandika okuzimbulukuka, osembayo okutemamu medium ku myaka 2 n'ekitundu. Bw'otemamu egyo egisembyeyo olwo osigazaamu ng'emiti 4 5. Egyo gye baalagira, egyo gye gizimbulukuka oluvannyuma lw'omwaka gumu nga gitandise okufuuka egy'obuloddo, nga bajja nga bakulamuza. Nze sikyalinda miti gyange kuweza myaka 6 8 guza umeme. Kuba bagamba umeme yajjajjaawo. Fe abantu abatugulako olubeerera baba tulindiridde. Bannange message ya leero ye y'okubawa ekiyunga ekyo nti osobola okuba ng'okola mu office naye ng'okola n'emirimu egigyo. Naye waliwo ekiyunga ebisingako obukulu bye nalinga mbuusizza amaaso nga sibabuulira. Ekisemberayo ddala ku byo, sigambye nti olina okuba antisocial. Ebintu eby'emikolokolo ennyo, ebintu ebyo eby'okutuula mu bintu ebimala obudde, olina okubyetegula. Bannange nze ndowooza mundabye emirundi mingi nnyo, temundabye mu bintu bingi nnyo ebya socials. Kubanga buli lwenteebereza bwe nti nja kugenda ku lumbe, nsule ku lumbe, ate ekyatulwabye, ate olusiibemu nga mubuuzaganya n'okumanyagana okulwawo, ffe kakubeere kumanyagana ewaffe. Kutandika essaawa 2 kulya ekyemisana nga tunnyuka. So emikolo emingi egyo ne mukeera ne musiibayo, abagyagala mugende maaso nagyo. Naye kiba kizibu nnyo okulikonsayiringa ebintu bino byenkola ng'ate obiteekako n'okubeera very social nti naawe ogenda ku holiday n'omalayo weeks 2. Ojja kudoono kasooli ng'obuwuka bumulidde nga tolina nawe otandikira. Era nze ngenderedde ebitongole bingi, abantu mwe musinze okunsanyukira ennyo n'okumpagira n'okunjagala. Naye mbabuulira n'ebitongole ebinene, NSSF, ebbaluwa ye MTN njirina okwogera n'abakozi baabwe. United Nations, abakozi ba United Nations saako, ngenda kwogera nabo ddi, ndowooza ku weekend ejja. Bw'olaba ekitongole ekinene nga United Nations nga kikwa-identifies nti jangu oyogereko n'abakozi baffe, baba balabye nga modo yo gy'okozesa ntuufu eri abakozi baabwe abato, eri abawakati, n'eri abanaatera okuritayaringa, abanaatera okuwummula. Ekyo nkikoze ewange nze gye nkola mu ssomero erya Vienna College. I am satisfied nti abakozi baye batambula bulungi. Ekyo nkikola ku bakozi bange bano aba bulijjo, n'embeera nti ndi satisfied nti nabo batambula. Ekyo bannange nakyo mukiyige. Oli mukozesa oyo asanga nga abakozi bo batemye eddaamu yo amazzi ne bagaleka ne gagenda gonna, ebyennyanja byonna ne babikwatamu ne babitwala mu katale ne batunda, n'owulira nga balangira gazindaalo emmale empuuta emmale ziri wano, emmale ennene ziri wano. Nenzija ne mbuuza nti ekyani yakikoze. Bwe baasirika ne mmanya nti bo
naye saabagoba saabasalako sente zaabwe olw'ensonga ebyennyanja ebyo saabiteekamu for commercial basis. Byennyanja byakulya byabwe be babadde babirya bwe baba basazeewo birya omulundi gumu kiri eribo. Bannange ye message yange ey'olwaleero, tukole mu bitongole biri ebirala nga bwe tukola n'ebyaffe. Ebitongole bingi nnyo biricognize Muhammad Kakiika nti akozesa bulungi. Neebaza nnyo abantu abangoberedde kuba mumpa amaanyi. Kyekyo ekintu ekisembayo kye mbagamba nti what drives me. You people on the social media, with all the comments, abo bonna abanjagala ne ba haters n'abali mu bumooli siyinza kubawa chance ya kunsekerera. Kuba tebajja kusekerera nzekka, bajja kusekerera n'abaana bange n'abazzukulu. Gwe Kakiika oli muzzukulu w'omusajja oli cash flow. Omusajja yalina ettaka eddene ng'alikozesa nnyo. Kati mmwe mugula obupuloti wano n'obugundi obusemberedde ddala obutono. Abaana bange nkibategeeza. Toyinza kubanga advocatinga nti bannange tugule ettaka. Bannange ettaka tulikozese bulungi. Ate bagenda okulaba nga gwe wakolobozaako. Wakolobozezaako ekitundu ekinene. Therefore, abantu b'oku social media munnyongera okunteekako pressure. Buli lwe mwogera ebigambo ebirungi munnyongera amaanyi. Ono Kasooli ndi ku maviivi nsaba Allah munsobozesa okukula akule mubalage nti namusimbawo nga mulaba kati wuno tumukungula tumukuba mu silage. Kati nammwe abalaba ebintu bino munnyongera amaanyi naddala abo abasiima. Naye ate bo ba haters babakubanga bagira bwe bati abakuba obubi ate abo bensingira ddala okwagala okulaga kuba bafuuka kozi yali ani Saulo si yafuuka Paulo. Abo ba Saulo abo abadawutinga enyaabo baagala nnyo ekyokubalaba nga bafuuse ba Paulo. Kyekyo banaye